Sango Jengassi Tienkulu ewozesa emisango Jengassi yagobye omusango gwa Munanup Mathias Walukagga mwabadde wakanyiza ensalawo y'akakiiko ak'ebyokulonda okumuwanduukulula mu lwokaano lw'abavuganya ku kifo ky'omubaka owa Busiro East olw'empapula z'okweveera. Kooti eno yakkiriziganyiza n'akakiiko ak'ebyokulonda nti ekipapula Walukagga kye yakozesa okumusunsula ekimanyiddwa nga Mature Entry kyali kyaggwako. Kodda bannamateeka ba Walukagga nga bakulembeddwamu Elias Luyimbazi na Lukoola balaze obutali bumativu n'ensalawo ya kooti. Tetuli bamativu n'ensala eyo olw'ensonga zino nti amateeka gateekawo ani omukugu mu byenjigiriza nga ye National Council for Higher Education ye UNEB so akakiiko k'ebyokulonda nga National Council for Higher Education bw'oba mutwalidde ebitabo byo nga bwe wabisoma gwe ne bw'oba oleesa amawulire nga mawulire ga munno oba nga negattagatta neeraba nga ddala obuyigiriza obulina kasiteekuwa certificate eyo gy'otwala mu Electoral Commission. Electoral Commission eba erina kulaba ng'ekuwandiisa. Si buvunaanyizibwa bwa Electoral Commission okusalawo ani alina obuyigiriza obujjudde. Ono ategeezezza nti oba oliawo baali agadde okujulira naye kino tekisoboka. Sinzira ku mateeka ga Uganda olwo olujulira lwe lujulira olusembayo mu byokulonda. Amateeka gaffe agafuga ebyokulonda galambika nti bw'oba ojulidde ng'owakanya okusalawo kw'akakiiko k'ebyokulonda nga olw'okusalawo nga kuvudde ku kwemulugunya okuva mu kwewandiisa okuvuganya kye tuyita nomination mu Lunyaanyimbe, okujulira okwo kwoleese mu kooti enkulu okusalawo kwayo mu kujulira kwe kubeera okwenkomeredde. Ne bw'oba ng'olina akowulira nga kakyakunuguuna muli obudde buba bukomye okutuusa lwe tuliba tufunye omukisa ne wajjawo akakwesese we tweyongera okukubaganya ebirowoozo ku nsonga eyo oba oli awo mu ngeri y'okulaakulana kw'amateeka olwo lwe tuliddamu okunyumya ku nsonga eringa eyo, naye kati amateeka gatukugidde nti tetukyasobola genda mu maaso na kujulira. Nalukoola bw'akyalina obubaka bw'awadde Walukagga. Olwaleero tetusobola kuwa client waffe ate kweyongerayo kujulira, wabula tusobola okumuwa amagezi nti atambule n'ekibiina kye eky'ebyobufuzi nga bwe kinaasalawo okutambuza ebyobufuzi bya Busiro East Constituency, asobola okweteekateeka neyesimbawo era mu biseera ebiddako. Omanyi okusoomooza we kuli nti mu misango gy'ebyokulonda gyo gyanjawulo gya kaseera katono nti teziringa bw'olaba bw'oba okaayanira kibanja, ekibanja tekisenguka, naye ebyokulonda bya budde, obudde butuuka ne buggwako. Nabwe kityo tetusobola kusigala ate nga tunaanuula nnyo, tulina okumuwa amagezi kati ategekere olukontano oluliddako mu byobufuzi. Anet Nakayibaale yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindiri.